ekintu ekirala kye tugenda okwogerako ke kagubi. Akagubi kafumbekeddemu obulamu buyitirivu nnyo era nze nkeyitira natural pharmacy. Buli maka buli nyumba ekandibadde nako, buli maka buli nyumba zalibadde n'akagubi olw'ensonga zengenda okuwa. Akagubi kano Bible ekwogerako bulungi nga Mukama ke yawa abaana ba Isirayiri nga bava e Misiri n'abawerako n'emmaanu era toyinza kuwulira nti baalwala. Akagubi kano ekimu ku bintu byakasinga otukolera kasitula abasirikale bombi ne kabateeka waggulu mu bbanga omuntu n'abeera nga talumbibwa ndwadde. Omuntu yenna ng'alina HIV kyandibadde kirungi nnyo n'okozesa akagubi kano olw'ensonga ku ndwadde ezo zinnamuta kuli HIV, okuli pressure, okuli sukaali, akagubi kano tugenda kakozesa nnyo kubanga antioxidant egenda okufulumya butwa mu mubiri ate omubiri gwe gusigale nga mugumu ate nga mulamu bulungi. Kakola nnyo ku allergies, omuntu n'asigala ng'obulamu butambula bulungi. Kakola nnyo ku asthma era nga tukawaddeko abantu ab'enjawulo ababulundako emabega bazze nga batuwa testimonies nga bawonye asthma. Era nze ku allergies tukajjanjabisiza wano ku Fete Organics abantu bawona allergy. Kalungi nnyo ku maaso era abantu bangi nnyo ab'enjawulo bensinkanye nga bakakozesa nnyo ku pressure eya wansi n'eya waggulu. Olw'okuba kalina vitamin B12 kajjanjaba nnyo pressure eya wansi kubanga kalina 60% of vitamin B12. Kasijenya ne pressure eya waggulu era osobola okwejjanjabisa akagubi oba amagi g'akagubi oba capsules zino ze tukola mu magi g'akagubi. Ekirala amagi g'akagubi kano nkalabye nnyo ku cancers ez'enjawulo ng'abantu batugamba bakozesezaako nga oli akugamba nti mbadde ndi bubi sobola kuva wansi naye nsobola okutambula. Kalina calcium mungi nnyo nga kasobola okuyamba okubanga okukola ki katereza abalumwa amagumba. Ekirala tukalabyeko nnyo ku bantu abalina obuzimbu oba sisisi nga kabayamba era tufunye testimonies ez'enjawulo. Waliwo omuntu omu recently eyatuukirira n'atusaba amagi g'akagubi ng'atusabye capsules ne tumuwa naye nga ekizibu kye omuganda we yali yalwala obulwadde bw'eddalu naye bwe yagenda ne bamujjanjaba yafuna side effects simanyi kwe yava naye emu ku side effects olulimi lwali luvaayo ng'alubika na mask naye n'ekirala ng'akankana ne tumuwa amagi g'akagubi n'abeera ng'ateera. Amagi g'akagubi gano gakola nga ddagala so kyobolaba nkugamba nti toyinza kubeera nga tokayina. Ekirala akagubi kano kayina ekirungo kye tuyita choline. Ekirungo ekyo kiyamba nnyo ku fetal brains ku bakyala bali embuto kyalibadde kirungi nnyo n'obeera ng'omira either capsule oba amagi g'akagubi kubanga gakuza nnyo obwongo bw'omwana ali munda. Era nfunyeko abantu abantuukidde olina ngamba nti munnaye bwe nali amagi g'akagubi omwana agenda okuzaalibwa ng'obulamu bwe bwanjawulo era ng'obwongo bwe bwanjawulo okuva ku bw'abalala. Ekirala amagi g'akagubi gano gatuyambira nnyo ddala ku maaso kubanga gasobola okurestoringa protein ziba zirumbiddwa ku maaso. Ekirala amagi g'akagubi kano olw'okuba nagambye nti gaziyiza gayamba ku ndwadde nnyingi, gayamba ku bulwadde nga obwa ulcers olw'ensonga kayamba ku digestion, garestoringa mucous membrane omuntu n'abeera nga akola bulungi nnyo atambula bulungi nnyo mu digestion. Kayina iron ate nga kitegeeza nti ku balwadde ba sickle cell katuyamba nnyo nnyini ddala era tukakozesa ku bana ba sickle cell abalumwa amagumba oli n'agamba nti mbadde nnuma amagumba obadde nnuma muno mabbali mu kugulu ate n'omulaba ng'omwana akola ki atambula bulungi ate n'immunity zaabwe engeri ziba wansi akarestoringa bulungi immunity. Akagubi sirina bwe nnyinza kukumalirayo bulungi bwako naye nga akagubi kanjawulo nnyo ku bulamu bw'omuntu. Akagubi kano kalyanga emmere eya bulijjo ey'enkoko naye ekyenjawulo nti twongeza tufuba okulaba nga bwe kaba katandise okukula tukendeeza ku carbohydrates kalya ate ne tukawa nnyo egg boosters ne kaba nkabiika bulungi ne kasala amasavu. Bwe katasala amasavu kagenda kusigala nga tekakuwa bulungi magi then ne weather bwegenda ekyuka amagi gano geesalamu. Naye akagubi kano tekalwalalwala nnyo era ebiseera ebisinga ffe tusobola okukagemesa eddagala lyaffe ery'obutonde lyenayogeddeko eryo nga tukagema Newcastle naye oweesanga nga akagubi kabeerawo nga tekalwadde endwadde ate tukawa nnyo emiddo. Akagubi kano bwe takawa middo medicinal part yako tevaayo bulungi abasinga bakaliisa nga aliisa enkoko naye akagubi kano
kalibadde kalungi nnyo nti okakozesa ng'okaliisa emiddo egy'enjawulo omuli emiddo nga bwe nabadde njogera ku nkoko sayogedde ku muddo gwe tuyita chickweed oba kafumbe nga gwe gumu ku middo akagubi kano gye kalina okulya ng'ate kalina n'okuba nga okakola ki okaliisiza mu biseera ebirungi ate ng'okawa n'amazzi nga kanywa. Akagubi kano kalungi nnyo olw'ensooka kakola nga security awaka. Ate ekirala akagubi kano tetukalunda ng'alunda enkoko wano nti ogenda kata kagende. Bw'onoyagala okalunda ng'enkoko kagenda kubuuka kagenda kudduka kagende. So tukola obuyumba buno mu sizes bwe ziti omuntu yenna alundira awatono oba ayagala okusigala ng'oli mulamu bulungi nga tolwala ndwadde era nga bwe gambye nti ku pressure ne sukaali n'endwadde endala zenjogeddeko nti kakujjanjaba bulungi. So akagubi kano osobola okalundira awatono ate kati ono mukyala mukulu era abiika y'omu ku baabiise amagi gano g'olaba wano.